nga anyiigira buntu butono kuba abantu bangi bavuddeyo ne bagamba Nambwayo yali yeepankapanka ennyumba tagizizaayo nagenda kusiiba emusawo mumbi mwezi gwagayirira mwezi gwa Ramadhani omanye ebisoyo tukoleddemu mu mwaka ani akubanga tuwuliza okwegayirira mu bwatusonyiwe omukyalo oyo Nambwayo oyo omulaba amaziga akabye mangi mugambe nkomawo omusangula amaziga g'abasajja kanzije mwagalire ddala ndabanga Nambwayo yayongera amabega wentukira e Uganda simu ye ngenda gikuba nga sigivaako paka notuusiza ku Nambwayo omusangula amaziga message eyo giteekeyo bulungi nnyo ne Nambwayo gimuweerezeeko kopi mugambe Nambwayo waliwo omusajja otwogerera ali Bulaaya yali mu kusiiba naye yiddiwe eggwera akomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwokuna akulako omukwano n'ebitooke bigwe ku kyalo byebyo oyo omwami bamuyita Katebbunga musajja bamuyitani Katebbunga musajja mugagga tuwa ku information ya Gayo yagala Nambwayo naye ndabanga ate Nambwayo agenda okweyongera amaziga ntaata katwaleke Nambwayo ate kati gwe kyoyina olwanyisa musajja ate olimisa Nambwayo amuleke bakati Nambwayo waba afunye omuntu amwagala bwatyo ave mu bintu bya Ssuuna Bene lwaki oba omulwanyisa Nambwayo yabagambyeko nti ne wa Ssuuna tayagala bbaawe yagambyeko nti amwagala yabagambako ntamwagala otulaba kyovula bono yavuddeyo omanye nyina ekino njagala ogamba Abannayuganda abatulaba tulina obuzibu ku midiya abasiru be bangi kati waliwo n'omusajja ow'emba empanvu ayasama nnyo ku midiya okwo ayina emba mpanvu teziriiko nnyama eva amannyo ge gabeera wabweru kubanga talina nnyama emala gabikkako alinga akabizi akalidde abaana baako mu kisiibo kino omusanga awoggalira waggulu naye ng'asula mu singo luumu avuga pulimo ziri enkola enkadde yinza n'omuttira mu jjaamu bamuyita mbizi faaza buli kintu kyonna ekibaawo ayagala nnyo okuwa ku bintu bya famire amagezi ng'ate alina famire oba ontegedde bulungi amagezi kituufu mulina mangi naye omuliro teguzikiza muki muliro olwaleero omwana omuwala oyo omuntu alaba nti teyawangudde oli musiru tali muzifo abadde muleebuleebu n'omusajja nga tebakolagana omwana mulwadde simanyi kimuluma olwaleero omwana wammeri talina kimuluma kasa yawadde ennyumba nebiterera nedda okuva wajja ku Sande wandaba naye nga basiibudde omwana yali ateredde mmeri olwaleero alina obudde bungi obulowooza ku mwana we naye oli abadde alowooza looya gundi ankubira ate kino ali muleebuleebu otegedde n'omusajja nga naye agamba nzimba nti ennyumba yange esente nnyingi nga sisobola kusalawo kwankomeredde obonye omuntu osobola kuba naye oba wamuwaayo sente naye nga teziri wase kubeera ng'asalawo naawe okusinziira ku ye zaakoze ki kati fe abanoonya emirembe tugamba ki nti kkiriza bakuwe kye bakola ki kkiriza bakuwe wonna we bakuwadde batuule bakuwe we basobola okukuwa bakuzimbiremu akayumba konna ke baba kuzimbiddemu obeeremu n'omuki n'omwana we kirimu sitaani ki osobola okusigaza emirembe era mbategeeza Abannayuganda nti nze ngenda kuyimira nnyo ku sayidi y'abanaku buli mwaka sifaayo batawangudde mu kooti sifaayo batawangudde ku poliisi wabula nze kasita nnyonnyola ebintu bye ne mbitegeera nja kubeera ku sayidi ye kubanga nkimanyi bulungi nti mu Uganda olwaliro abakazi balajja n'abasajja babajjako abaana baabwe teri asobola kubayamba ng'eggulu batugamba nti balina olunaku lw'abakyala naye ng'abakazi bajja wano ku ofiisi yange ng'abasajja bamuggyeko abaana be atambudde buli kitongole ekyerimbise mu kuyamba abakyala e Uganda abaana b'omusajja abakoze eki abatutte abawadde omukazi omulala kati bwana ngamba story ye nendaba nga kituufu yeetaaga kuyimirira naye nja muyambako okutuusa eddoboozi mu bantu mumuwangule mu kooti kuba muwaayo enguzi oba oluganda lwange otegedde bulungi ate era aweetaagisa okuzza emirembe era ntese n'omuntu ayeetaaga emirembe tufune emiki emirembe nze olwaliro ndi muwanguzi nnyo ku lwa Mary nnyo nnyo n'okukirawo kyakikuleetera okweyita omuwanguzi ng'ate bali boogera ebigambo bagamba nasobola okumusaba akkirize aweeyo kyalowooza nti kyekisembayo bamuwe ekisobola okumuwa emirembe nga yeebaka tagugumuka ontegedde bulungi kyangu nnyo okuddamu ne bazaala n'abaana abalala
ate kisoboka kubanga ate nga nabasange waluna nga va mu comedy store wasabwa mukaaga bali batereza ate kati okutereza okimanyimu ki so nenyini yatugamba nti nambwayo gye yava yalekayo emyezi emeka gwe wali osasulayo kyangu nnyo okkeera ku makya ng'eyembeera ekoze eki mbadde naye naŋŋamba nambwa aleka ali lubuto lwa nnaku ezi simanyi lwannaku ezi kuba nsuubira kugendayo ekyolaba ku mwana olwaleero sinnamulabako bakebedde musulo lwannaku ezi ate kasi alina emyaka 18 ate by the way gwe olwaleero omukyala ndaba olwaleero abasajja beefuulidde abakazi n'afuluma nga talina yadde akataasa k'ettaka ku myaka 6 olwaleero mukaabumaali yatoba n'omusajja yawunzika ali luzira kola na musajja myaka ameka myaka 3 kati bwendaba omukazi ng'alinga embuzi ennume ayogera ebigambo bitakwatagana bulungi n'ennaku enkwata n'ogamba kale raba kino ekirira nakyani yakiwasa kubanga kuguno omulembe abakazi basafalinga nnyo 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 n'olunaku lwabwe basaana balugyewo kubanga tebalina kye bakola kiyamba bakyala mega n'abakyala bano banyigiriza abasajja omusajja ge banyigiriza abamusiru omuntu azimba ennyumba yo nga gwogula n'emmere abalimu gye balya bakunyigiriza batya nti tebaleeta mmere oba bakuyamba omuntu agamba yano yali yesize enamba ayo naye kati gye bituuse enamba ayo n'afuulafuula neyeefunga mwenyewe kakati awo lutalo kyovula abasinga olaba waliwo abasajja ebintu ebimu byemukola nga mwetagamba okwo basajja bannammwe abavubuka baleme kiyigirako ti omusajja n'ozimba ennyumba n'oggwa n'ogaba bannanga ate siina kyapa embooko zikukwate obulagajja banno baleme kubutwala kubanga kikolwa kyakufiirwa oba bufuuke musango kituufu abayetagana mu kati sona benise ngaali mu kkomera bulungi nnyo kubanga asiga omuze omubi eri abavubuka abato kinazimba ennyumba n'etuuka n'okuggwa nga siina kyapa kati abaana bali abato bakopa ekyo asiga omuze omubi ekibi kisigale nga kiki muze ekigwasiga bulagajjavu wekwesirweyo gwa nagamba ogwo muze gw'obulagajjavu omuntu asaana akufunemu embooko sente ye yonna n'otandika okubeera nogiragajjalira bw'oti eyekivubuka eyekinyanya ng'osula oyimiridde mbu natuma gundi wamutumanga mwana wa maamawo omumanyi kukomawa bw'oba olinawe wamusanga nga nawe wamusanga wamugjawo takyaliwo how sure are you nti gwalina okukola byoyagala natakyukamu ensobi esigale nga nki naye nze neewunya nnyo omuntu alaba nti mmeri tannafunamu olwaleero mmeri ng'alikwata nosimanyi ku 10 omuntu ali eyo agamba nti mmeri tiyalina kugendayo ku pooti y'abantu bagirabe kubanga suuna sente ezeyiwa materiyo yazimuweerawo aye sona yavayo n'agamba ye tannagira tannakola ki mpozi nga walabye vidiyo ya jiketi ng'ayogera nti ebintu by'obulimba sibisobola walabye hajiketi ng'ayogera n'emisendi yagambye twali tukyayogeraawo nti tunaatandika tutya kwesuna nti nesente ezitandika matiriyo nzibabadde azikime waka bwe yagambye ate azikime yagamba azikime lwolubuto lw'ennaku ennyulu kubanga nze njukira nga kyayogera nga kiraga nti suna teyabandaazaamu nesente z'okutandika okuliwa amatafaali yazibaweerawo ezitandika naye nga mwetegefu okuzimbira mukyala we kati olwaliro mmeri agenda kubeera mu nnyumba ye ku ttaka ly'ekyapa ekikye afunyemu nnyo abakazi bangi abafulumya engalo ensanga afuddeyo nangoye ze nga mu nnyumba mwabadde akola n'omusajja gye yakubira n'amatafaali n'akima n'amazzi omukazi omulala yakola ki yasulamu olwaliro nze bembeera ku sayidi ya mmeri nga ndaba kyanyinyonnyodde kuba nze ndi maama ate ndi mukyala akyali mu maka g'omuki nga bbanga akeera ng'agamba nti nafunye owebbina naalongo nviira mu nnyumba yange oba nafunye omweru ye nga tuyinza okwererulwa nga tukulwanira okitegeera kati ebintu ebisinga abantu abasinga bajja kugamba nze mpagira guno si mupiira mukuŋŋaanye entegeera yammwe ntono mugitwale mu mipiira nabadde ne gundi ya famire nabadde ne kazibe kapo nti bino ebintu abantu be balimu mu bino simanya tiimu gundi bintu byakwebuza amagezi bikome kuba all and all twaye tunoonya kati mulimu omwana kati omwana yabadde tiimu ani kiya okitegeera kati nolaba nono omukazi yajjala dwalikana n'ebigambo singa ebikazi ebyo mmeri babitwala mu kooti abantu bakitegeera okuva nolero mu mawulire ti bw'oba olina omuntu gwofaafagana naye oba omugwa mubulago mugwe mubulago naye abaana mubakole ki mubajjemu kuba ne kitaawe tayimirangako n'agamba nti oba omwana kino kati gwe atalina muganda we oyanjuluza otya omumwa nti nno kino nibadde ebyakomawo olaba bo bananyini byo tebabyogerako babivaako dda wawudde tata omwana amwegaana ate bagambye mbuye musika ajiketi yayimidde n'agamba nti bali mu mitingi n'agamba nti nyina abaana 3 mbalabirira era njagala n'omwana we abeere bulungi ng'abaliwa ng'abalala yebyogedde Haji musajja mumanyi ng'ow'amazima n'agamba nti
ne mu mboozi gye banyumye yalimu omwana olabirira taliwo nga DNA amukebeza suliwo gokisobola kati ebintu ebisinga ekitusinza okutukola obubi be bantu abatalabiranga ku mukazi yadde okulabirira embizzi ento ng'ateesa ku nsonga ezirimu omukazi n'omwana nga naye kennyini bw'ali ekyemisana talya kyaggulo nze nyina omuntu genda awugokyazo yonna kalanga yenna n'atuyanira ku seeti esaati ya 15 ateesa ku bintu byakakadde gwe kennyini okoze lwandyambi ng'odda ku mbwa nzungu ng'olamuza ogenda giriisaaki stupid nalongo kuba waawo awo ogenda giriisaaki ensonga zino ekigenda okwonoona eggwanga be bantu abatali wasse kuziogerangako beteeka mu bibutabakwatako tebasobola nazimaliriza omuvuma gwe yakutwalira ki nalongo oli mutuufu gwalaba nti omwana oyo teyafunyeemu mu basiru otunda buveera era bwe bantume 10 n'ensanga gw'omu omwendo ogukiikirira atunda buveera tatunda nsuwa ambasiru aba atunda buveera nti onnafuna kyotwala nga kugamba nkayina n'omugamba nga kuteekemu kitegedde waliwo omuntu nga bw'omusanga kati ng'oyo wemba empanvu nga bakutumya abasiru 10 n'osanga akasajja akawoggana ennyaka eyita ak'emisambwa nga talina yadde akamandwa abasiru omwenda tobanoonya oyo amala obbakiikirira bonna kuba atambula busiru bwerere atunula busiru bwerere omusajja okyavuga emmotoka pulimu enkola enkadde etambula ekuba enduulu egenda ekubagana eringa engoma eŋŋanda nga naawe ovaayo wenyiga mu nsonga z'abaana kasiru gwe spamudona agenda azaala obuzazi nalongo muteeke mu kamera nalongo muteeke mu nga naawe ovaayo ng'ozingulula omumwa gwenja kuba in and out otegeere nti mwe bampale zitannakala abatannaba kukola muyina ensonga ezimu obutazaasamiza nnyo kamwaka mmwe n'ovaayo naawe n'onteesaako gwatunulanga ejjirikiti kati singa obadde oliko ennyama nga empale bw'ojamba ate kusongola otyo ng'omugogo singa totukuba bukubi naye olaba okalambadde otunula ng'obusaana njagala ovuma ekivumo ky'ovuma ng'onyonyola n'okunyola togenda kati oyo atunula ng'obusaana taddamu kuyingira nnyo kumanyira abantu ku nsonga z'abaana kuba asula mu singo luumu yakwata muganda wakyaliko ekisiraani n'ekikolimo abantu batuwa information akyanoonya bugagga nowebaka ne ku muganda wo imagine simanyi oli muganda wa kino kino kinnagundi kino kuba nakyo kigamba kirina muganda wakyo yakyebaka oba yeggwe nga muva wamu muyina ekibi ekisikire mbunawe oyimiridde mu nsonga z'omukazi n'omwana owabulangaani stupid nga gwe n'ababo tomanyi babaalidde oba banywedde wabula oli awo otambula oyiika endusu mu bantu guno omwaka mwe ababiri nabapatanye mulekeraawo okumanyira abakazi n'obbasirwalirako abavuma basinga omumaasazi okuva ku makya mpaka ku makya teri mukazi ayagala kuzaala mu musajja amukyawe wabula embeera abantu mmege bayitirirako nga yasanga musezi kati waliwo omusajja alina obwongo obunanga ako akasajja k'embembi saasira ayinza okukazaalamu omwana abakazi batomera obusajja ng'obwo n'azaala mu kasajja akasiru 00 nga talina nakyakola nga talina osigaza omwana naye avayo n'avuma abakazi abo nga tabawaddeyo na chansi kumanya lwaki gye yazaala omwana wamukola ki wamulema nga naye yennyini be yazaalamu tabalabirira ne gwe yazaala mu muganda we tamulabirira oyo wemba empanvu yazaala mu muganda we bavawa ne batuwa information nti oyo aliko ekisiraani ayeeyita ow'emisambwa yazaala mu muganda we kati nga nze nteesa naawe bastard kyamunyenyeza ebbina n'agamba alina amaddu agatataliza bakikakye n'olaba ava okunaaba bwawunya mbu spiritualist stupid muve ku maka g'abantu bw'oba nga olina endowooza gyoyagala okola ompiteko nga nvuma suuna wendowoozayo kuba tolina nsonga lwaki ovuma suuna wannambwayo si wange kanteese byennyina okukola ki okuteesa olwaliro nambwa yakusinga alina 5 ku 10 eggayaaza ngeri mu mannya ge oyo yabba ettaka ne bamukwata oyo malevu kati olaba akakasajja bwe kagwa ka accident bamala kajja mu mpale okukonfaminga nti omusajja yafunye obuzibu kubanga kakulanga akakazi tekalina birevu kati gwe gwamala okujjamu empale okonfaminga ng'oli ku accident olanyigira otya mu ntalo z'abaana otambula kulimba lwaliri pazo omusajja bamulabira ku ki ate kati atalina kirevu oyo agamba kyensi era bwafunira obuzibu bamala mujjamu mpale ne bagamba kabizi faaza yafunye obuzibu bannange
lekerawo okumanyira abakazi kankubulire yongerako kakyaka akabizi lyerinnya lye tuli mu kisiibo naawe anti ako ke kabizi faaza lyerinnya lye kagenda kafukula buli wamu kambabuulire mulekerawo okumanyira abakazi bye bayitamu bingi singa omumaazi tokimulangira si kifumo kubanga naye yamanyi lwaki omusajja gwe yazaalamu yamukola ki bakibalangira akakasajja kabavuma ku makya ne mutuntu ng'agamba mbuki maama nga kazinguludde omumwaseke kalina omugazi abakazi ne babula banywa amazzi ab'emimwa eminene lugenda tuyisa kaakati oyo manyi mwe mwamanyira kuwemula naye gwe nja kuvuma n'embizi yeesigama omuzikiti wangi nga tesikuwemudde olwo imaamu tagigobyeko otegeere nti twalina talanta twawumuza mpumuze kuba buli ekikuliko kibi ova ku mutatanyuma okuva mabega ne maaso nga ne bw'aba ayogera amalusu gonna agasamuliza abaliwo va ku bantu yiga okuteesa nga tovuma bantu nambwayo olwalira akusinga gwe kantu gwe kuba n'ettaka lye wabba baali kujjako ne bakusiba kati munaawe ng'olina ky'ogamba omubbi w'ettaka bwaza kukyalo nambwayo olwali ali mu kuzimba gayaaza oyo mbizi faaza azimbawa nalongo baveeko tukole nalongo mutadde omuntu ali eyo for example Suna Ben abasajja bonna kyemmanyi abamu balina ku mbeera eno Suna Ben gye yayiseemu abasinga bagambye bulagajavu bwa Suna Ben abasinga ne bagamba nambwayaawo obulagajavu bwa Suna Ben buli wawano omanyi waliwo abantu edda nalina omuze nga neesiganya abantu nga bwe ntuma omuntu ekintu nga nzimba mu matifuli kyenamugambe kyeyakoze eki wabula lumu ngenda eyindi yeyo nsuubula obuviiri ndeka omuwala mu dduuka yaddiranga ebokisi ezirina okubeeramu ebintu n'azipakiramu ebiveera n'alekako akaviiri ku ngulu akasampeera g'ebokisi eyo obuviiri obukola ki obulimu nagenda okusumula ebokisi nga temuli kaviiri nakamu nembye nali ndowooza nze naye sirowooza nti omuntu asobola okukola ekintu ekikola ki kati omuntu yenna kasita weesiga ennyo kikufuula omulagajjavu eri ebintu byo nti yadde omuntu omutumye naye naawe waayo obudde okuba essimu oba ofiseeyo obudde otuukeeyo kubanga abantu tetubalooza si kye bakola ki si kye bali mmega buli muntu alina waayagala okubaako waafunira oba kyatwala so nti mukubanga bambi yeesiga olunsi ennyo ekisusse ayinza owunzika ng'afiiriddwamu nnyo ekikoze eki ekisusse kale abantu mwenna okwesiga abantu si kibi naye naawe weeweeyo nannyini ekintu obeeko otuukengayo ku ebyo by'otumye okukolera wetuukire ku ssimu ekijja kuyamba ye ensobi ndowooza Suna gye yakolamu tewali ndala that aside nga tuzeeyo wano nga tunatera okumala nnambwayo nga tuzeeyo wano emabega eno audio ogiwulidde omusajja agamba ngenda okumunaazaako ennaku talina nnaku gyagenda munaazaako lwaki osiba ajja muleetera ennaku endala lwaki osiba nnambwayo ku Suna Ben kuba ndaba tewakyalira afu oli azza agenda mu nti musiba ku Suna Ben wabula waliwo omuntu ajja okugamba nti nze okujja mu bwavu ng'ate mwavu okusinga gwe gwaze obunonamu omusajja baŋŋambye mugagga naye ate ayinza okuba nga ate abakazi ye abakaabiza nnyo okusinga Suna ne Meru abasajja bakaabiza abakazi ayinza okuba ayenze ku nsi yonna oluusi nga bayagalako basuula awo kati tata kataleke Meru amuleke Meru ne mwana muto ate she's look beautiful seriously yes just bina lyatayina naye alina obwongo obuli smart nina ne yabadde ayagala okumuwa akabina bakagaba akambale buno bwe bambala yangambye kwetaana era kumusiima obuwanguzi bwe yatuuseeko ebbina ndiri nebbina lya nnambwayo naye atambule nga abigula agenda okutula ku Suna Ben munnaye kankubuulire muguno omulembe abakabina bakola mu bbaala bali mu bimansula eyo naye gwe omanyi otambula n'omukazi ow'ebbina eddi anti kankunyomeze kibi nnyo okuba n'ebbina nga tolina bwongo kibi nnyo gejja ebbina nga mu mutwe olinamu gasiya obeera nga tolina bbina nga nnambwayi nga mu bwongo oli smart obeera beautiful ekyatalo ebbina kyaleeta magezi webale nnyo kubanga ffenna situmanyi bwatuuka batya ku ttaka situmanyi yatuuka atya ku kyapa naye olwaliwo nnambwayi ali wuwe awa ekyapa kye kannambwayo kagezi oba oluganda nga olutegedde ali wuwe ku kyapa ekiki kati landiledi webale kitegeera gomanyi abakazi bameka abaviiriddemu awo bangi zesiranagaseka ennambwayo yagudde mu bintu naye nze ate njagala nnyo okuwagira ono gaya amutwala era kigamba kasuku
Kasuku nze ngenda kuwagira nnyo Abannayuganda abanako kubanga kyekitegeeza nze ndi mukazi munaku. Andi Kasuku teyakyogedde mu bubi. Aya nange nkimuddamu mu mutima mulungi. Oyo Kasuku mukwano gwange yanwanirako olutalo nga nwanagana ne Pastor Iga nga nze ye Madina. Lwali lutyo olwo. Era nkimugamba mu mutima mulungi. Namujja mu revival band ne musayininga ewalala. Ani? Madina bibuuza. Yali atunda kasooli yadde. Yigana n'aluma ogw'emmanga n'agamba si yayimba oluyimba Kasuku n'avaayo nanwanira olutalo ku ddembe yali aseiga. Kati bwe mba muddamu simuddamu nti oba simwagala. Just simutegeeza nti Kasuku Abannayuganda wano ebitundu 9 ku 10 abaavu tebasinga mu ki? Musango. Oba kitegeeza nti babula ababeera ku sayidi yaabwe. Oba ontegedde bulungi nja kubeerawo oyo omuntu omunaku nsitule eddoboozi lyange ensa okutegeera nti ono talina ddoboozi yabadde agamba kino. Oba mutuufu oba si mutuufu nze ndiba muyambyeko abantu otegeera kyakola ki kyagamba. Era sayidi y'abanaku nkyagiriko nnyo. Naye lwaki bavaayo ne bawuza? Sijja kwesiba ku bagagga olw'okuba nti batulina bannamwandu ku app nga basaponsalinga omusajja akutta omwana kubanga basuubira obbeebakako. Kubanga olw'okuba Uganda wasinga yafuuka yanguzi tinange enveeyo mpagire olw'okuba abagagga bali sayidi eri mpagire ensobi. Ontegedde bakyentegeeza. Towagira gundi kinyumu. Nedda siwagira kinyumu mpagira obwongo bange kyebukoze eki kyebutegedde ekyo kyempa obudde oba ontegedde. Naye kambuuze lwaki mu mbeera eno yonna bw'ovaayo n'obanga owagira omuntu ogwolina okuwagira bakulwanyisa nnyo kubanga waliwo abantu nga baagala kye bategeera ky'oba okola ki ky'oba otegeera. Nze siri kyana kyatulera neetegeerera nti bakusika busisi. Omwana bw'avaayo n'akugamba nakola n'omusajja nange neebuuza yatuuka atya ku ttaka n'ekyapa nga ffenna situmanyiiyo. Byonna biri awo naye gweobuuza yatuuka waatya kale mufere naye yatuuka waatya. Ekyo bwe nkivaako ne neebuuza okuvaawo mu mirembe abadde ayagala ki? Obutaviiramu ngalooza kale bw'aba yateekawo kakadde kaakafuna agende mu miki mu mirembe. Kati nzawo mba sina loosi gye nkoze. Nalabye Nambwayo abantu abali ebweru bamugulidde embuzi asika wano hane Nalongo. Nambwayo nga yeeyagadde. Alina okweyagala kubanga muzira. Kati woyogerako naye ali atya Nambwayo? Talina buzibu era enkya ngendayo kulaba mwana. Kati omwana yateredde bulungi? Omwana yaterera naye nga nze jjajjawo omwana nyina okugendayo ne mulambulako ne neeyongera omusitulasitulamu nkakase nti takyalina kimuluma. Ekimuluma kyaki? Gendako enkya. Nambwayo namusanyukiddeko kawa nagenza okulaba abantu bonna keya gye bamuwa naye musisipikyala abantu abali ebweru awo balaze Nambwayo laaba mbebaza abakyala bano basinga nina abakyala babiri bengenda okwebaza Juliet abalina entegeera eri hayi ng'eyabasajja. Olaba omukazi gwe bayita Fifida Queen buli muntu yenna ategeera empata so ategeera kyagamba. Mwe tulina obuzibu nagambye abasiru be bangi otegedde buli yali mwayagala naawe olemenwa ye naye nga te bwe yali alemwa tewaliiwo. Okitegere kyentegeeza neebaza nnyo omukazi oyo kubanga alina entegeera eri hayi ku y'abakazi abalala. Eva bw'omuwa obudde ategeera entegeero ey'omukazi alina amagezi gy'alina okuliyakitingiramu. Olaba Zubeida byantalo abantu bagamba Zubeida ayomba Zubeida yasama naye oyo omukazi ategeera nnyo okusinga ebimongwa by'abasajja erimu n'abakazi ebiri ku media okwo. She's a very bright woman. Naye just abantu abasinga abategeera empola nti omuntu yenna ayagala okumanya ensonga lwaki eri bwetyo aba mugezi nnyo okusinga okugamba ze mpagira gundi ne bw'eba nguzi tulina okugiwaayo akole ki awangule. Tositodiringanga na muntu feke dola bw'atyo olwananga nnyo otegeera ekituufu gwe kennyini oyambe ky'otegedde. Nalongo ina ekintu ky'oyogedde abasinga Bannayuganda bawagira kinyumu. Nalongo awagidde gundi nze ngenda na Nalongo nga tamaze kumanya the backbone of the issue. Omuntu bw'avangayo n'agamba nti Megatron yanzaalamu omwana naye tamulabirira. Lwaki omuvuma nga sigo wazaala omwana? Weebuuze kituufu yamumuzaalamu ye lwaki ku basajja bonna gwakoze eki gwagambye basisinkana batya? Sooka obitegeere buki bulungi awo olyoka onoonya Megatron nti munnange omukazi ono oyinza omuwaayo emitwalo 10 omwezi mufune emirembe buli mwaka ola emirimu gye nga temuli mu nkaayana kuba nze njagala nnyo abantu abateeseganya ekintu ne kiggwa. Olaba ne kkooti ekola ekintu ekyo ne bavuga Nalongo ne Megatron mugende wabwe muteese. Yes so si bantu kujja kutuyiranga ndusu ku media na kututuuyanirako n'ezo empale z'akataasa mwe balasanira ezo esaati ez'akasanvu z'esalingolole ze bajja batunka nazo talina yadde perfume awunyanga embuzi ennume mbu naye alina gwavuma.
abantu mulande nnyo okusigawo emirembe mu bantu so okwongera obuki obukyayi naye kyekireese embeera eno okubeera nti ono saidi eno kwevuma kulinga okwevuma nalongo aleetera gundi aleetera gundi abantu ayagala kyategeera okitegeere ku mpaka okitegeera nze nno sirumba muntu atanumbye obulamu bwange ali nabangi abanumbye nesibakola ki naddala abaana abato naye waliwo bano abantu abakulu boolaba nti yakona bukonyi kabizi kaberege naye kakulu bannange okitegeera nogamba nedda ono mukulu munnange asazeewo okwesibwaza bwesibwa ate kyogamba mu kisibo embizi zonna zaafudde era mbizi faaza weeri etambula nina nno wembadde waliwo nsanze omwana ne mugamba nasiibi naye ntuddewo wano sigenda kuvaawo nangamba genda mu muzikiti takumazeebyagala okwogerako ku nsonga ya nnambo ebisembayo nsaba buli mukyala alaba pulogulamu eno olwaleero ng'olina embeera gy'oyitamu nebbaawo ey'okusika omuguwa teri kirungi kiva mu kusika muguwa abantu bangi bafudde enfa etategeerekeka kulwanagana ntalo zitakola ki zitakoma omuntu yenna bw'omuzaalamu ekibaawukanya nga gwewamuzaalamu afudde n'omuziika naye bw'aba akyali mulamu saawa yonna kyangu okusisinkana naki mwewale nnyo entalo ezo ez'akagendereza ezitakoma bw'ofuna embeera yonna kale tugambe nti obadde oyagala obukadde 3 n'ofunako 10 fuuka omusiru okkiriza ofune emirembe obulamu bukole ki butambule okay tukyalina enaalongo kitone ennaku zino weefuze Sanyuka TV sanyuka eyembeeredde mu nnyo n'olunaku lw'abakyala nakulabye nga gwakirimu wali gwavuga gwali mu driving seat ezimu ku TV wano eziri behind of my name Sanyuka mweri mu lugendo lwange era nkulaba ne makona wajja n'omwayo ku ssente nange ogenda kumpayo nga tuvuddeko wano ate gera nti otoli wa Sanyuka ate kyera ennaku zino Sanyuka ewagira aliyeni ekuba n'ennyimba zaffe leero fango nimututira wano kale bakati musajjawo zambali mukwano gwo amulaba ng'omuntu ebyobufuzi bino bikaayi kuba naye nawulirako ogamba nti oyinza okwagala okwesimbawo nange njagala okwesimbawo ngende endiyeko kuba buli agenda kulya Zambaali ali mu suspension olw'okubeera nti yayimirira kazindaalo wali n'awanda bwine nzijararara ate nga alina show gye yali akola bagita barometer awo abasinga ne baga agenda gye hostinga nga atya nga ate show ekyazaaba NRM ekyazaaba Nuupu ekyazaaba DP nga kirimu ekito Zambaali yakoze okusalawo okutuufu Zambaali nno oyo gwolaba atuuse mu myaka egifa atuuse mu myaka egimala abalongo emyaka gye gisalawo ekiyamba obulamu bwe kubanga okuba obubi n'okuba obulungi ffe tebituyamba era biyamba ye n'abaki buli muntu yenna mmega yasinga okumanya what next on him life nze nsinga okumanya kyenjagala enkya mu bulamu bwange kati olwaleero bw'aba nga yatudde n'alabanga okubaako kyakola ekirala kira kikyongera ku bulamu bwe I support him abantu abo ne bagamba yapapye alala otamwakadi oba mukuba akalulu n'afukanga bakatongole omutongole abanayuganda n'akamanyiro bazaalibwa nako tobawanga chance ekusalirawo weesalirewo nga gwe weesalirewo kuba olemererwa gwe so si nabo bonna ababadde bakutegeera kale yapapye badde baagala jeddi bole bateekateeka abaagala okumwesimbirawokko omuntu bw'otukanga kyoyagala okukola kikole bwe kikulema weebuuze nasobezaawa wa wennyina okutereeza omala n'okolamu ekiki ekituufu okusinga okwesirako abawi b'amagezi nga nabo obulamu bubalemye okitegeera oyinza okuwunzika nga oluuzinze nga bo Zambaali bwe yali agenda ku TV teyatukubira ssimu talina gwe yagamba twamulaba akola kuki ku TV waddembe okusalawo okusigala ku TV oba okugivaako kasitaabanga kyakola awulira nga kimuwuliza buki siri nnyina siri muganda we Zambaali sirina bigambo byo yadde ekikuwabula yadde ekikugambako naye mu kyonna ky'osalawo nkwagaliza buwanguzi kuba gw'osinga okumanya kyokola ki kyoyagala kati bano ab'ebigambo ezembwa ezibogola zibangawo zibaawo don't give him time tebalina makulu akalulu tugenda okuddamu okumawo wano weekend nga tutegedde ani agenda ofuga kawempe nze sibalinaako buzibu ng'oli tiimu ki sirina gwe mpagira tolina gwewagira bagenda kunyamba ki mpozi toli wekawempe bakola yebbe bagwempe babayambye eki kakati awo wenkutwalira mu nsonga eno bano abajja ati abakubanga emba kuba nawe ogenda mu campaign balyoke bakuwuula emigo nze nange ngenda mu campaign okolayo ki
ogenda kwesimbawo ng'olyawo ofudde butuuzi ngenda kwesimba nga kojja yanoonya akalulu yagenda okuteesezanga abantu ze manaja yange yajja onnoonya akalulu kasi abammanyi ge boogerako ensonga eno ey'abajjaati okubanga abantu emboko kuba tubadde ku radio nabitex gyonti simanya terrorism biki emboko tewagiraba anti nalaba abantu naye ate abakwawondeze sibalabangako nze mbadde sibamanyi bazibu nnyo naye gundi nani ono vice president yali prime minister avuddeyo n'abatenda timukukuba emboko bakambwe tibamanyi ng'ate enkuba gye baakubye bano be babasookereza mbu nayo ne babakuba emboko ekintu ekyo ekyaliwo ku nsonga eyo kanneenywereko kubanga wano kirungi edduuka yi teriwola naye emboko zaavuze naye abajja teba bakubye abantu ze sinza kiwagira emboko y'obukulu erina ennuma gyerumamu awo nina wenkutwala erina ensiiwa gyesiiwamu sinza gamba nti kaba bakole ki munjireko babakubanebabawagira era kyebakola nze sikiwagira kakati awo tufunira yali tulinawo omukulu w'eddiini awo eyavayo n'agamba nti ekintu bano kyebakola kibi naye abantu baprovokinga ki amagye babasoomooza bavuma omukulu ani yakyogera yali ntagali Stanley Ntagali yoyo nze mumanyi yoyo naye abantu nga bavuma nnyo ennaku zino kati omanyi kye bamukola ennyindo ne bagifuula ng'ekitebe ky'eggaali ne bamukola obuntu ne bamubika bafe nga balajaana bafe nga bawunuuna abantu nga bakambwe naalongo social media buli muntu anajja yakulira ekyatwawuza emitwe buli muntu abe n'obusiru bwe oba n'amagezi ge obudde bwabavuma sibulino kubanga simanyi oba yakulira wajjajjaawe oba nyina yamuzaala n'amusuulawo oba akuzaalina toca kyekimuyombesa kale nze siyinza kulanga kuteesa ku muntu gwe simanyi ani yamukuza nange otulaba nti embeera eri mu ggwanga eno enyigiriza abaavu yereesa embeera eno okubeera nti bavuma n'abana abantu abakulu abayingiza mu nsonga andi kati omuntu omukulu naawe bw'olaba ekintu nga tekikwatako nnyo era wandikireka kubanga ye tebamukubyeyo muggona gutya nagumu naye bali abaana abakubwe ddala oli abaana abakazi be bakubye ne babambula n'obuleega obusungu bungi ku muntu alina kyakutte bigaye bamukubye abaana ne batandika okugamba gwe naawe olinga braira obusungu obwo bungi ku muntu alina kyakutte nti oba jjinja oba muggo naawe yakusookereza abajjaati sibamanyi naye bye bagamba nti abajjaati nababanza okubakuba obufaananyi nga batekawo abaana baffe abafangoni waliwo omuvubuka ono naye omuvubuka oyo yayagala kamera nabalaba nga abantu babiteekawo nga batekamu abaana baffe abafangoni abaana baffe mubajje mu bintu ebyo byajjaati abakuba abantu emboko nemutuka kataago abaana baffe abafangoni omwana yagambye bane komanda mudogo ninga alabye ku komanda ate banviira ku musajja komanda mudogo awuba emboko alinga abasikauti alinga abasikauti ate abantu bonna babawaayize ne banviire ku boyfriend wange komanda mudogo mulenzi muto tebabirimu bambi baleme kubawaayiriza alese propaganda mawulire kubula ku intaneti mawulire gabula tokkiriza kubeerera awo wakiri empayiriza olina kugendera awo tulinde naalongo kitone finally nga tunaatera okumaliriza nalabye omuntu wo cumi oluyimba lwe baaluzeemu naani ne spice naye leero mbadde ne abitex n'agamba spice ayagala suula mwana obutagaliza mutawanya obulimba lw'omwana lubadde lutambula n'aluli ppini ningamba kyabuuzawo ku naalongo gwa cumi ekituukawo mu music industry omwana omuto waayimba n'omuyimbi omuneneko ennyo aba alabanga omukisa ne sometime ojja weegendeze kolaba ezikolebwa abayimbi ne ba upcoming era ba leading leader bali abanene bezisigala be bananyini nga nnyimba ekyo ekirabitex kyagambye nti kakati 10 for example 10 bali ku stage balina ekivulu nga 10 alina okuyimba Spice-Dana alina okuyimba remember obudde buba mwanjawulo olaba Spice-Dana wasookawo n'ayimba akayimba k'omwana g'okutte goppa anti era asobola oduyimba kubanga baalukoze remix kino tekigenda kubeera nti kinyiga omuyimbi anti ate era 10 teyazze kubeera ku luyimba lumu bw'abanga ne Spice alina ennyingi tumwogerako ku lwa 10 oluki ekitegeeza okuyimba kwetagisa ennyimba nki sawa nazi kuggwako ne weeyazika ku lwa neibawo so 10 alina ennyimba zenda n'okubakubamu alina omwoyo gw'okukwabula nze gunninnya
okomanya otuyimbiremu lwaki omwoyo gw'okukwabula nze gunninnya nayimba nengwa ako tekaddatambula bulungi yes kitegeeza katonda yamuwadde luli agenda mwongera endala nki kati sipasidana talina gundi talina ke yamunogoddeko kuba abasinga bagamba kyawedde kambeko kyekugamba Cumi abadde wakabi nga tayimba era okuyimba ayamba bamulaba kituufu kubanga Cumi ekimufudde Cumi si kuyimba yakola show ku Power King nga talina yadde oluyimba olulema najjuza Power King yali agimenye Uncle Cumi just era show inagituma mu Steve Ka kati Jesse ayogera ku Cumi tamutegeera butegeeza Cumi alina erinnya without luyimba kituufu oba ontegedde bulungi yali ase Simon Kawalata era bino ebyokuyimba yamukubira n'amugamba oluyimba lwaggwiridde ekyo yamukola amuyuzayuza bwati Kawalata naye akimanyi tuli mu musana ate alina ekiwalata ate azungazunga nnyo ate ng'omusana mungi akawalata kayaka banamusulako akabiriiti atwagala tuleetera bizibu omusana mungi azungazunga ki azungazunga ebizibu alinga ng'ono omulabe wange yategeera empola ye yeetala mu musana mu motoka endwadde anaasaanuuka terugwe naalongo ndeba omuntu wali bukyobwo tumaliriza wano nga tumaliriza eno ye ofisi yange gye mbagamba naalongo n'eddagala lyange waliwo abantu abalina kabootongo mega ng'awunya akamwa oba bbaawo oba mukazi oba mugandawo ng'awunya akamwa naye ng'ajjanjabye obulwadde obukoze eki jange omufunire kano akakebe kabuno obuntu bugenda kirinzinga bulungi obulwadde obumuli munda obumuviirako okuwunya akamwa nawe oddemu omuwa emimwa ng'omutima gukukolera bagabanya emimwa abasajja mwagala nnyo emimwa simanyi lwaki kati kano kapuling jeri waliwo abakazi abasinga badduka mu nsiko okalabye kafune ojje weeyingiza ensiko gwe wennyini kapuling kati wana awatali nsiko agendawo ajja kujja yingiriza mu kisenge kye kati ensiko wagitadde mu kisenge tulinawo kano kamajiini abantu batusindikira ebintu ebibi mega mu nyumba nojja wano ku mulimu n'osanga omuntu nga nati yataddewo nze entambula nako ne mu mmotoka nyina kano kabayita ashinaru aljini bw'otuuka ewantu wonna nga kaliko tiya gaasi sooka anti kagoba amajiini kayise kasamula omuntu naye yasamula bw'ati kati bw'oba ng'otuuse wantu towategeera bulungi kafuuyirewo kitegeeza kyonna ekibi kijja kukola ki kijja kuvaawo tukaweereza mu buli ggwanga omuntu mwali waliwo abakazi abali ku family planning appetite yabula era ng'olwaleero omuntu wagenda ku family planning appetite egiramu waliwo abamu nga appetite ebula kati n'obeera mu maka go naye nga omusajja oyagala kumutuga buki butuzi jangu okafune obulamu buddemu butambule bulungi tulinako wano kamatama booster abantu abatini ennyo chicks booster yes waliwo abantu nga batini nnyo nga naye nyini bwakebera ensujju alinga alina enkovu ng'ensujju takyamanyi we yali nga yaggwerera neggwawo simanyi oba ebulira etya kati ako akantu kamuyamba kano kansujjugeza ensujju nekomawo n'amatama n'afuna n'alema kubanga gano agamba zifaaza amasoolo kufugazi kakate ng'omuntu bungi wano kano kakyati kawonya infection mu bakyala n'okuba nga oyagala okwestiminga okuwunya obulungi mu nsujju ensujju eba ewunyanga kyakulya webale nnyo kano bakayita manigel kayamba ku basajja mu sayizi abatono ennyo tukasindika buli ggwanga mwonna mwoli tukakuweera posta uganda ekaleeta mu bitiibwa ebitokomoka temuteeka ku dde ekyero dyekyo esombwamu mu ddagala wali nnyo oli mutono kati kafuna ogenda okuddanga ne mukazi waabuuza kati osiigako otya kyate kakati taata wadde na muyini walikomyewo naki abange ye akaguze gwe tujja mulagirira bwakakozesa afune eddala ekyo kyakola ki kyeyetaaga tulina abasajja abatalina maanyi mu kisenge nga masaamusa banka ng'omukazi ali Masaka naye oyagala ogenda otuuka e Masaka ng'akunnyonnyola lwaki ali Masaka okanywera wano omuliro gwo n'otambula anywa kalamba onywako obusanikira bubiri ne kalyoka kakuleega tekaleega ogenda oli mu mirembe gyo naye oli gy'olaga otuuka wakyajinze ddanga amaanyi okola ki otamutte ng'otamutte n'omutwala mu ddwaliro muno temuli payagula temuli kano bakayita kyaja kayamba omuntu mu ddakiika ng'ogenda mu kisenge eddakiika 3 n'okanywa n'ogenda notta omuntu n'asigala ng'atenda kekakyaja bakayita kyaja kano bakayita red secret kamazzi abakazi abakalu ennyo ne kano togenda bakkiriza genda kugundi ku mugga kano kafune oba oli Uganda oba oli Bulaaya tuli kuweereza n'erisembayo tulina matama booster lino ddagala lyakwambulula abalina ebizibu babuukabuuka ebintu mu makubo
ebibyo n'ebitali bibyo ate emirimu negibisiba onaaba lino lyadde tusooka okukuwa lino naye gino emikebe giba gya famire eminene gino gyenkute tulina obutono obutandikako bwa mitwalo 5 kati guno omukebe omunene gwa mitwalo 10 kati lino lya mikisa bw'omala okweyambulula ng'onaaba eri emiki